TikTok. Ensonga lwaki oli wano is to now digesting ekyotamanyi. Tewefula nnyo mugezi. Thank you. So kompenga ali kugundi awo. Kasembayo. Sefogeka wamaze nange ngudde mu kene gwire byange kandi akamereka akasembayo. Bobi Wine yava mu ndongo da mu politics bene tusigala mu ndongo. Eza omusayise diro amukomyo mu ndongo baba bamuleke mbiri. Kuba ndongo erujire ndongo kyayiro gule labo Bobi Wine akyayimba. Segera. Kumulabanga akinga president. Naye okujjako singa bagala bimujjamu biri boye mu politics tumwagala mu ndongo deni bamukomye mu ndongo ati bwadda mu ndongo kati awo twegerageranya. Musajja ne tumukwala omusajja natugamba mwana afune ufune ndaga muntu musirike ne tunange nefune ndaga muntu kwolo mwana nali sironda ako ne nnonda ama mubindekere ate tubimulekera ye waja wasobola okitegedde natugamba nebigayo tukwasa kyagwa tubimukwasa okitegedde Singanga bomusumba bwanyanja naga munsabire ate kati kwepasa tukusabire ngate gono tusabira Fetubira bibyo mune go tugamba ne tugamba tino kati ona lebo kyagulanyi eno jagenza atujiddeyo kino era bwana tugamba yatuwa step eddako yabwana tugamba nti mwerume nga twerumaluma neta naba kukyogera babi mukwasa kati kitwago twagikwasa kyagulanyi si Bobi Wine ate tonzi jako tokwata te buvunanzibwa bwa kyagulanyi te kubuti kanze nagamba konti bikwasi aliyeni kama kuna ubikwase alien yaka ubikwase kyagwa ifale tukwate tulimukwasa nalugamba mulonde ne tulonda kali mwaka kumoja kubwesi gwate bukwasa anzi mwa kumanyira just njagala maba sigale ku struggle yabwe etya emu kubanze wanze mabeka ko mbade netisa nyama we nengamba ne kingendo okundi okukwitinga endongo so kabayiso bayisawo nga mawule sigali mo kitegeera bali mekwekwasa emega mambo no just sitwagonjire message kwa kamera zinemeddeko kati endongo kanjite zile mabali wa kamera deni sitwage egende maaso kuona sanga sitwage etambula Bobi Wine wansudi ya muntu no lera matatanyo dogo wa geto yakubwa nnyo nengamba yo musajja nkonedde munange nemba sudi ya ne bayate muzole yanga kyagulanyi mwana mono toto wa geto ono yakubwa nnyo yeah I think he's a talented young man. Give him a chance. Deserving a chance. Fena tukula. Aba mtu alibabanda na nnyo n'okusukaawo naye ensi yatuwa chance. Nete tujajinga sinti wabulayo abatujajinga. Njagala akayimba kagamba byonna bye mwagala kola mubikole naye temuzijukiza lockdown. Byonna bye mwagala kola mubikole byonna byoyagala okola bikole naye tonzijukiza lockdown. Tonzijukiza. Kale, thank you so much. Kakati ndowooza mu bino byonna byetugenda mu maaso nze bwendaba conflict ebaddewo eyasoose okuleetebwawo eya Alien Skin ne Bobi Wine byemu ku byali ku Spice Diana sima agenza okuyimba wa muhozi because ebitya because we've failed okudrawing a line wakati wa politics na entertainment. We have Bobi Wine an entertainer and Kyagulanyi the politician. Kyokka ate omuntu oyo asigala y'omu ya meeting abantu bonna. Abandi Alien Skin tabanga ko munnabyabufuzi oba kitegeera kubanga abawagizi ba Bobi Wine bawagizi ba Alien Skin naye maybe kibatamanya nti Alien Skin bazzo okusupportinga bamusupportinga mu entertainment mu kuyimba si mu politics oba kitegeera but challenge eriwo gye tulina okufacinga n'okukkiriza tetugenda separating music na politics tekigenda kubeerawo wano. I don't know, maybe in the years to come, but as of now, techigenda kusoboka. Mungeri yonna bigenda mixing. Kubanga wala projects ziri ezalimu ba promoters zayingira mu politics and music. Bino yennyini ebya federation olabira ddala nti is politics and music. Kigenda kukalubiriza nnyo abantu. Ani naye kati omanyi problem eriemu zegenda ku bantu ku baana bano. Nti bebagenda mu relationship nga tebeekwanye. Babera mu relationship because of obsession. Nti tumanyidde okubeera naawe onsekera tutamiddemuko we do something. But also waliwo tweet gye nataddeyo. Twakolako akama bwe katyo. Omuwala bw'obeera eyo omusajja najja n'akuwanga ssente n'ozirya. N'enkya n'ozirya. Naluli. Olinga amuwa go ahead, olinga amuwa hopes nti luli bolo one time. Kati bw'obanga oyagala kigenda kalubiriza nnyo abayimbi
nti oyagala obuwagizi bw'abantu most especially abaana aba tiimu eyo but you don't want to come out and say nze siri mu politics and politics is either Bobi Wine oba Kyagulanyi omuntu omu asubscribinga ku bintu ebyo bibiri obuwagizi bwabwe obwagala ate you can't come out and surrender kati bwe balaba nga ate olinga abavuddemu because of course nga Alienskin wagamba sabasabaako bambuukira aha we bakubuukira bafaayo n'ogamba nti nze temumbuukira nali mbeetaaga by that time then wabakozesa kakati then outcomes zigumire abakozesebwa bakkirize nti babakozesa tebajja anti kati zezo outcomes bakkiriza nti watukozesa kati face it naye ng'era tumaliriza lwakuba tulina kwegumiikiriza ng'abannayuganda kyekituufu n'ekyokubiri nzikiriza omanyi nava najja ne bagamba nti musobola okulwana entalo naye si buli lutalo tumina oddukola ki oddulwana kaakati luno olutalo si lwammwe lwakwanza kati bwendabye ate bino ebya abitex weŋŋambira nti abamu babuukira entalo kiri kyotera okugamba nti weerowoleze nti olumu waliwo abaaseesa bafunayo babiri oli naseesa mwe kati abasigadde ne tubuukira bubuukizi sooka omanyi ddala luno olutalo lw'ennwana luvaawa yesterday nazane ne nkubuuza ani aseesa some identify nze tugenza okumaliriza olunaku olwenga tutandise okutegeera ani aseesa olutalo kati ekibuuzo ng'omaze otegeera aseesa olutalo okyalwetaaga kuba Bobi Wine abagamba ekigambo kimu is a ghetto youth asobola okukula mumuwa obudde obudde mumuwadde bumala olutambula mu ba celebrities